olimba bakubira kyamu tuyinza gamba mbu omugenzi ekyamuse butaagala ndongo abadde agala nnyo endongo bandigambe kiteranga n'ensoma amawulire nalitegedde nti enensi yawungaladda ebinjogerako mbiwulira kimukanotiraganda bange asooke mbabuulire kyanzija mukyalo tewaffe nejjansenga mu kibuga eno songera ndeete kulu mu byonna ekiteezo obulamu bwange babulabye ewunyonyoje nga mutudde ne muteesa kamu yenyini supa kunywa mwenge mbuza mfachi mwe basebo waziwamu bakazi na kunywa mwenge namayirungi agachaka anyagangulira amalengera ebigambo by'abasooka bantu bange nemwe abakinze embuuza bade saagala tuyimbe nnyo ku lumbe lwa muganda wange lwansonga iva ono mumanyi nnyo era mutabani we yayinza okunjulira nalimbeddeko nabo mu kikomera kimu bwe nali mpangisa ebuziga eyo twasulanga ffenna mu geeti emu okumala emyaka ndowooza ng'ena twasharinga ebintu bingi nnyo yali muganda wange nnyo nga neiba wange era olugendo lwa Eve olw'obulwadde tulutambudde ffenna mu mbeera emu oba endala oba okitegeera semberako ono bwoti mukama wange olemekayana n'abatuuze babire balabe kakati bwenzirawo nenjituula sho si kirungi wadde njagala mbasanyuse nandyagadde mbasanyusa amazima ga Katonda mugulu naye ekisooka nyina abayimbi benze nabo bangi nnyo bwenyina okwentroducingira mbalabeko wano tuzenga abaana bonna aba UNMP abasinga nze nabo abatonotono naye bale nyina kyenjagala okwogerako ekitonotono ku bulamu bwa Eva natandika okumumanya namutegeerera ku mbaga y'embaata eyategekebwa muganda wange mukulu wange John Sega wali mukubireko mu ngalo emyaka ndowooza njogerera mu 15 okuva nga tewali naye antegedde sajja wabategekanga jamu ne tugenda ye na mitinga Eva n'afuuka mukwano gwange tuwangadde ebbanga ddene abaana be babadde abeeranga nabo nga bazanyira wamu ne bamma yaabo mu kikomera kyekimu so kintu kya Eva kinkwatako nabadde naye ku lwokubiri oluwedde ndowooza yali azze kunsiibulako kubanga yajja nampahaaga n'abaako byaŋŋamba kubanga abadde ategeka sho ng'alina byayagala nkole ki ntegeke so essanyu sirina lingi mu mutima ate saagala kuyimba nga ndi mu maaso naye tenyinza okusaba abantu mwenna abali wano bale nsaba tusiga ensigo ennungi mu mikwano gyaffe buli omu yenoonyeze mikwano gye funa abantu bo nga ggwe bintu by'ensi eno bingi bitumalamu tukayanira kino tukayanira kiri naye senga oba osobola okufissayo akadde naawe ne weerowoozaako nga n'ogamba nti mu bino byonna nze ngwawa era wawendi weekolere famire outside famire yo gye bakuzaalamu naawe baako endala gye weekolera mu ngeriyo kiyinza okubaako olugendo lwe kikutambuza kubanga Eva ono
atambudde n'abantu bangi emyaka gy'amaze nga mulwadde naye ng'emikwano egyo iba zagizimba kuviira ddala buli watuuka n'abaako omuntu bwafunawo bwatuuka n'afunawo alwadde emyaka mingi aludde mu bulwadde naye abantu bamudduukiridde ab'enjawulo lwa nsonga abadde tayoba na muntu yenna iba abadde waddembe nnyo mu nsi muno era sikiwa nti mwali muwuliddeko nga wandisiganya ebigambo so mbadde nsaba bwe tuba tutudde mu maaso nga wano tuleme kutuula butuuzi kuvaawo tuddeeka naye oveewo nga atlisti olina naawe kyoyize noga naye leero lwa iva naye ekyayinza okubeera nze naye banamperekera batya nze kuba buli muntu ali wano amatalinga kubanga olina obuvunaanyizibwa n'emirimu gy'otambuzeewo n'abantu b'otambula nabo so mu community eyo gy'okolera gy'osula gy'okola ki lwana nnyo okulaba nti teweesibaako nnyo ntalo kubanga at the end of the day entalo tezina gye zigenda kutwala naye wezimbire family eyo outside yo family so that family gye wezimbidde yegatta neyiyo ate nebaako ekola ki wekutuusa ekino kyembagamba nkijja ku mutima gwange kuba muli mikwano gyange nze mumpagidde okuba nga ndi muto mpaka leero sandyagadde kuba wano bumbi nga justin nze mugenzo n'okuba nayiseewo abula nandyagadde ndeke nga sirina akagamo kenshyalinze mikwano gyange si bwe kiri saba mukama abawa omukisa mwebale kubeerera mu yiva bantu mwebale nnyo mwebale nnyo nnyini ddala mwebale kubeerera mu yiva ne mujja ne mubeera mu maka gano ne mugaweesa ekitiibwa saba buli omwali wano mukama amuddizeewo olwekyo kubanga abantu mwandibadde mwebasse naye liiva yani okubanga olwaleero muli wano nonna bwenti so kyamukisa nnyo saagala kulwa wano kubanga nina baganda bange kansooke mba introducingira endowooza ngenda kusooka na Shiba vice president waffe ajjeko wano mukubire mbogalo Shiba wano ndowooza nenina Rose naye muwerekereko nga mwasembera olugalo lwana era nga bwasembera ndowooza ne kalo nantunga muwerekereko katonda tulinawo muganda waffe ebyo obulinga bungi n'abayimbi bangi n'enyini Ansoni baluno mukubireko olugalo baganda bange Ansoni jangu tulabe twayisera ne Ameria nambala naye mwongereko ku bugalo Ameria jangu tulabe twayise ne Gulu Radio Pisho naye mukubireko mugalo z'amaanyi tulinawo muganda waffe Lydia Jasmine naye mukubire ku ngalo z'amaanyi jo bangi nnyo banaye nenyekindeke kine abayimbi mwenna abazze ne UN mwe musembere mpola mpola abasinga kubanga tuli bangi musembere mpola wano ne bwolina ekinigondemu abayimbi mwenna abazze ne UN mwe musembere mpola nebakulabe olwekyokke muwala walima namakula naye mumukubireko mu ngalo z'amaanyi Babi Jensolo nkambwe naye mumukubireko mu ngalo z'amaanyi bannange bangi nga bwekuwulira bangi nnyo naye n'abalala basobola waliwo nemafa abayenzi ne tulina abakulu tulina abato tulina abatandika tulina ki nandyagadde buli omu ali wano abeeko akagambo kayogera ku mukiboka mukubireko emuyayiganja mu ngalo akati kyembadde nsaba tutandike naani tantandike n'abandi wano nga tugenda tandika ne Ameria nambala abantu bano weyanjule bakumanye bulungi kuba bakumanye abasinga nindabwerewe tugende maaso okuba mwaka pera
wewe abakungu bazira naffe bangi tutuuse okunywa kaffe netusaba mukama atugumye tunabye ekkubo tulina ebigambo bingi amannya lwokufamilia namba mbala basiizaako mwana amanya gayinza okukayona ntongo fenna lyekkubo si kyekyo tujja kusaba mukama ebyomu waffe amwongozi muleege mubaleme kujja mukamuyeerezibwe manya n'eddoboozi nzemanisa eggwali luno okuyamba mukayo eno kapyata gwetulanye We are Sauti Band. Manina tamuya tapelera bayana pelera gazina siasina amanya ni kwa grand official bani achirikende nyo stili wa kutosha siri mwogezi mulungi nnyo naye tuli wano kuwanyiza ate ffenna lyekkubo mwebale kujja kukunguwagirako sista waffe era munazeni wabamu eddoboozi lyafudde tuwagira shimbala walikisimamulu omutima gukomerera omutima gunganga bindako mukyala Evelyn abadde mukyala bamumanyi nga ayagala Katonda saba tusinzeyo oluyimba luno lwolunala tunulire sije watonda emeonya okwagala n'ekisa ne mu bigambo byemanyi sembulidwa ekiyinza kunyonyola oli Katonda tugende wa DJ Nsolo Mkambo.
Amanya bamutaka bijensolo nkambwe kitalo nnyo ekyamukwano gwaffe Ebrengagu naye mbasaba ffenna tubere strong. Babije awedde ekyo kyemwagala bale sikitegedde naye nga kitalo nnyo bambi ekyamukwano gwaffe atuyigiriza era tunaffe nayo tumugiddeko nti atuinspirinize okubeera strong ne mu mbeera etali nyangu. So mwena mbasaba mumutwaleko ekyo to be strong even in a hard situation. Mukama abawe omukisa musule bulungi tugende mu maaso. Simanyi bulungi kwogera nnyo naye Katonda abakuume. Tugenda kabuto tulina abakulu n'abato nga bwe nabagamba.